tumanyi bulungi nnyo abantu abagiri enguzi tubamanyi ne constituency mwe bava tewali kyali kibatwala ku parliament kuba parliament yo si eryaki ng'ekizimbe ate parliament ne bagenda kono n'ate ebintu bya parliament ebitayina babaka ne bwe batabaamu parliament ebawe eri era abasirikale abagikuuma babeerawo n'ebintu byamu bisigalamu ababaka bennyini twakugamba kirala okola kirala okozeewo otyo okulaba nti enguzi ene ekendeera nza ani omubaka wa parliament obadde omanyi gwe nkubuuza nga bwe watuuladde mu parliament olinayo n'ekiro tekiyinza tuba mu parliament anti nze sobola kubeera muli babbi bwerindekera okubaamu ababbi ngenda lwaki buli atuuka asooka gula ambulance anti kuba ekintu ekya layisi ky'oyinza okuwa constituency byonna nebeera appreciative ne bagamba nagenda kuba milioni 14 toyinza zigabira abantu bali mu constituency kati nga Nansana municipality erimu abantu emitwalo 9 milioni 14 abo bagabira buli wafuna sinji kanana mu 5 ngo balamangu nali mugezi ata mbadde nkugameko nti wali musiru anti kati omuntu omusiru tabala kati gwoyinza okubala ndi musiru aya nenkukyaza zaina gano okummanyira mu interviews zange nga nze mba nkulesi abantu abatuula muri be bamemba ba parliament ba minister n'abalala kakati obuli gwe bunenguzero gye tuli mu kwogerako erese kati akasamba tuko mu bantu oginenyezaani nginenyeza abantu ba mirundi 3 nginenyeza ababaka bennyini betulonda kuba buli omu okuyisaawo kyayisaawo okuyisaawo ekiteeso kyonna kibaleeta basooka bapokera ssente balinaze babapokera temukkiriza okwongeza abasomesa omusaala temukkiriza kino mukigaane mukyuse teeka namba gundi mulikyuse muti ne bagenda nga buli kadumu waliwo eyaŋŋamba mbu omulya omukono guvaayo gulina tulya ssente tolaba azikuwa mbu olabako omukono gwokka ekyo nakyo bakitugamba si firimu yahola ofaki naye sister message nezo zonna zikolima kale so njagala kubategeeza nti mujebaleko ne njala nnuma njala ennuma tunakola ki era omuntu osobola okufa ng'olina abakukozesa nasabye emmere bwensabye emmere mumpadde kagatto muwo butwa atalina kiddako muwo butwa omuwone naye nga mbadde ngambye mumpe emmere akantu akatono bwe kati mutumiza artist KFC nze njagala gondi naye nga aba Bubbles Beauty bakugamba nti basangibwawo ku new Pioneer Mall genda babeere nga ate bakuguza ebizigo ebirungi byonna bakola ku nsusu ate n'abaami abatalina ku birevu nga muzeeyi kagatto basobola okubalabirira bulungi ekirevu kyo nobeera nga ate okula ku kirevu n'olema kubanga bakazi nabo ekitera bakugamba gwalina enviiri eziri nakyo osobola okubeera nga ate era ogendayo ne bakuyambako enviiri zeme kusiiwa mulina abakazi situka mungi nnyo abakazi mwekubye empi mu mitwe lwa nviiri kubasiiwa bwe batyo kakati bakuletedde akazigo ka hair growth kakuza enviiri ate nga kajjamu nesituka mu mutwe gwo ate mwe abalina ensusu nga zirina eddalu nammwe era babakozeeko kale ate babaletedde kalibido akalibido omwami oli eyo amaanyi gaganye okomyewo aka stress eganye naye omukazi akuli bubi ng'osiigako libido oil kalibido oil ng'ate nno owulira ate kinsesa ate no onaleeta libido oil ate omulala yaleeta ate putulu bakasuku balanga putulu omukazi ate nze nanga libido oil ate waliyo omukazi omulala gwe nasanze ye ate nga atunda tight kati onaafunye libido ate bwabwangwa gwoli otunze tight tabuteze baveeko ffe katutunde libido na tight atunde bo betuguza be banamanya kakati so beba Bubbles Beauty gendo ine embalabe zakufuukira ekizibu embalabe ziyine fujjo jangu babeere nga ate bakukolako olususu nga lulabika bulungi genda ku New Pioneer obeere nga ate obanonyako level 4 era enamba y'essimu ogenda kuba ogiraba okuscroll egenda kuba etambula okuscroll yo jake enamba y'essimu gendayo abakazi okulabika obulungi teeka okuba ne screen erabika obulungi kiri wajibu ebisigadde ebyobubi na biki byangu byakufuna omuntu ne bwataba na kabina nze sina kyenkagaza ate nkati nze sina na mukazi gwe nali mbadde naye ate nenzira kabina kube kabeerako nkagaza ki
bakubuuza nokubuuza ndi wakulu otya gwa afunga no so aba ramen hair spot bo basangibwa okabowa ku kizimbe kya St Anne ku kkubo ly'omukulu wa Bemamba Gabonga Road genda oba kusala akaviri ku mutwalo goggo ko gwensimbi ate ka wifi we kali ne ka massage ovaayo nga okafunye ya ate nga wali we sinelabidde bagamba bali aba Boss Beauty nawe atandikiriza okujja ekiwalaata bakkolako bakuyambira ddala ekiwalaata kino kitajja wabanga otandikiriza so 31 August fena tugenda kubeera Lugogo ku Millennium Grounds tugenda kubanga ate tuli mu Hijab Nation tugenda kubanga tujaguza olw'obulungi lw'ekyambalo kyaffe ate nabwe kityo okuyambako omwana ow'obuwala okubeera nga yekkiririzaamu okubeera nga ayambala bulungi kikkakatako nga ggwe ayambala obulungi okudifendinga ekyambalo ekyo n'okukyagazisa abalala jangu mu sharia yo eya black oba mu hijab yo yonna eya black mwambale bulungi bannange tukikkaatiriza mwambalire ddala bulungi temujjanga mwambadde bubi abaami mu makanzu ameeru ate abakyala mwambale hijabu eza black n'abaana mubaleete hijabu twazirese ku Mimi's Glamour Palace mujjeewo hijabu ziwezire za black bei yanseko buseko obukaya webuli perfumes ennungi kosa n'obwowo bw'omu nnyumba temwerabira waliyo ebyokugula bingi nnyo abasiramu boolesezza ebintu byabwe bingi nnyo ebikolebwa bimumanyi ne bimubadde temumanyi mujjeeyo mubawagire mujje mulabe ne bannammwe bakola biki ndina muzeyi Kagatto erinnya Shamye Manja neddira mutima omuyanja era nga nze muwala waabwe ab'omutima omuyanja tebalina kyakkola nzaaliwo naye baba bakimanyi nti ne Katikkiro wannankati bakimanyi nti Katikkiro wa Buganda ye Charles Peter Mayiga ate nga yakyali Katikkiro ng'ate sisuubira nti wakuvaako kati kubanga ne Ssaabasajja Kabaka yakikoonyemu wakiwulidde bulungi ekyo nakikkaatiriza nti yalonda nga musungu wavu muzibu alina byoyagala byonna bibyo ye yamulonda yakikkaatiriza alina wali we yagambye nti nga ne Katikkiro anyambako nga nyambibwako Katikkiro gwe neerondedde so si gwe bamusuubiza oba kiki tava mu bigambo tava wa bigambo yamwerondera era nekye nategedde mu byonna tiwamala okusiima neyeerondera Katikkiro yiwaddembeera okusiima n'amuta so bw'aba tannamuta kitegeeza akyamwetaaga n'amumazaako myezi bwezi n'amuta mbamanyi kuba mbaddewo okuviira ddala ku Katikkiro naye abaana tebakyaleega abaana bo baleege ki baleege ki govaawa mpaka nakatobedde weebase ndowooza abawala bamala nga bawoza tebalina ssente sooka nze ongulire emmere oba nze ebbanga emaze sikulaba obadde okola naalidde ku ssente zo njagala KFC wangi maama obigudde so nina muzeyi Kagatto ennyabo nattabula ndi nattabula ntabulani nze ate awozeze linnya lizewe nze siba nattabula ate n'Oluganda naawe tolumanyi oba wabeerera ki ow'omutima ndi settabula kuba gwoba nattabula omukazi goli settabula naawe okikkiriza nti otabula bwe nfuna ntabula ng'omutabula simaa muzeyi sootema ku muntu ekigambo singa akusukkako osose okutema ku muntu ekigambo ekinene ekizibu ate nenkinnyonnyola nendeeta n'abajulizi n'emyaka gyo ate kati nze oli abagamba nti nnimba bwe mba nga nnyonnyodde nendeeta n'abajulizi kuba buli lwoyogere nti mbagamba leeta abajulizi nga ndeeta ggwe muwala wange ndeetayako n'abalala basatu ng'ani akyawakana kyokka ate masa kuvaamu nino yimirira nawe nezikatiriza obulimba bwo nze ne bwe nsanga busanzi nga oba olina kyokoze nibwo ngamba ndibakwatidde wali n'omusajja nibaleeta ebifaananyi ng'oli naye mbagamba mulimba mujingirira nnyo ebifaananyi eyo editi AI mbagamba mwakozesezza artificial intelligence nakulaba nno ng'oli mu KFC naye ng'amaddu g'olina ne ŋŋamba mu KFC nga ndya ng'olya nenga ndowooza nentegeera nti olwala faati ayika yakuyiyeemu mwattu ate teyali alafaati yali ani nali ndi ku byange wali wetadde ssente zo nkutidde gwalowooza nti no bantwala butwazi oli mukubi wa luseke kungwe nani igwe nakalukuba bameka mbamanyi bonna boolukubye nze ate kati bwekiba nti ndukuba ati gufiira ku mugumba naye kuba naawe era toli wakusaagira kuba gwe olukuba ne mu pipa epipa neekala
N'olusula mu pipa saundi wange bamutadde weno jali wali nnyo kakati Kasuku yakuwa TV gye yakusuubiza Kasuku oba mpita fwala ndowooza bwe yakulaba bw'ati ng'okuze yalowooza oli musiru bwantunulira Kasuku yaŋŋamba lwe naddamu musisinkana ajajimba naye kati ate nja kumufulira abagimu mu mmanjira Kasuku atatawaana muzeeyi obanja ate yakusuubiza nseeraba bangiza wano Kasuku aleme kwefuula nnyo wa kitalo omuntu yenna bw'asuubiza tuukiriza ate nga twali naye era nga twogera nagamba onyise njagala nnyo omuntu anywerera ku kigambo kye mwagala nnyo Kasuku nga bw'agamba ate akimanyi badde wange naye nze bw'oba badde wange n'otandika okuva ku kigambo kyo oba ofuuse mulyazaamaanya na munnanfuusi nze kati ndi naawe ekigambo kyange naawe singa ekyange naawe okivaako naawe nkola ki naawe nkuvaamu kati Kasuku mubanje banje ekintu kyo olina right ebanja kuba yakusuubiza era wakyogera mu bantu nga bawulira negamba nti oli mu kamera ogambye kumpaaki TV eruwa akyakuyitanga omusiru temate kunfuulanga musiru siyomba buyombi Kasuku oli badde wange naye munna yalinga yagala okufuula asabiriza masikini nti nali nsabiriza nontaasa n'obagamba nti ojja kumpa ate tumpa kati otya ndowooza muli ogamba nti nakujjukiza bw'ananzijukiza nga mugamba nakusuubiza busuubiza kati olwayagala n'okufuula muddu bw'obeere nga bw'omujjukiza bw'omukubira mbu kati yakwerabira Kasuku yanera yakwerabira nze leero mbadde njogera naye ne mugaa Kasuku TV yakagato wagimuwa nabyerabira oyo naye amenya nze mmenya sebo Kasuku mbuye emyaka gyo yayina TV yagirina myaka gy'olimu jajjawe yayina TV nga yiye jajjawe abadde egindi omungi eno amutwale eri gye bayita mu kitanda yali agirina ataleme kunsokasoka omanyi saagala nnyo muntu kunsoka Kasuku tonsokasoka waye sebo omugaali nagamba otama nkutama Kasuku nkubire essimu bw'olabira gundi interview eno nga tonnadda kuyakubiri kuba eyokubiri ejja kubeera nga eri personal kuba onnyingiddemu nti ku myaka gino jajjawo yayina TV nze saagala kulowoozesa nti buli lwe mba mmanja nzija kuki saagala kubanjiranga mu kamera naye yakusubiriza mu kamera wansubiriza mu kamera lwaki tompa kintu gireeta ogiteekaawo mu kamera yasaba agaye ku myaka gyo toyina mwana asaakugulya TV nga baline kawalaata waliwo n'akusingako omwana gwe nnina ng'akusingako naye yesi musiru kutuuka kunsuubiza byatampe menya Kasuku menya yakyogedde nti menya yakyogedde ate kati waliwo Saimo kawalaata omumanyi Saimo nga yabaddewo nga ayongeramu Kasuku olowooza kati Saimo agambye kuba Kasuku agenzaga bannange nabyerabiro naye amenya ko Saimo nakati simanya akyabanja TV wamusuubiza kumwejjako namuzeyi lwaki agenda n'akola Saimo aleme kummanyiira naye Saimo sebo kakawalata nze nja kasusumbulako eddiba nvaako byayogedde Saimo bw'agambye akyogedde naye ate gogenze ekyayogedde kiwate tekiri nnyo pasono kiriwa okugamba mbu lwaki sigenda nenkola sebo gw'okolawa Saimo bumbadde ne Kasuku nga mundiko nze nafuuse topic mwabuliddwa content nga muli kunze naye lwaki TV togireko omwana yakusuubizanga ng'ayagala ove mu kamera nedda sebo teyandisuubiriza mu kamera naye yandivudde mu kamera n'alyoka abingama ye nga lwaki anfuula omugwagwa lwaki anfuula naawe mwekobanyi muzeeyi mbadde ku saidi yo kati gamba Kasuku nti Kasuku leeta TV ya muzeeyi nze kyova nagana omusuubiza ekintu kyonna nze namusuubiza ekintu kimu bagenda kusasula ssente z'omuzeeyi kakati nze kubira Kasuku kati nga tuli wano namusuubiza ekintu kimu ne mugamba kubira Kasuku vamu ebyo nze nyumirwa nnyo ebikolwa okusinga ate bw'omala okubira ne Saimo nabo buli omu njagala nkigale kati naye aŋŋambe oba buli omu atunuze mu munne ki mu mudumu zaabike emipiira nze sirina kyenfiirwa bundi Saimo Kasuku sirina kyenfiirwa bwe nkutunuzaamu emmundu mubaddewo ne gundi abaddewo Shabimu abaddewo nga mundi bubi aleka tokikaza nnyo tobaddeewo obadde omukonjera mbaddewo Kasuku ndina muzeeyi Kagatto
Kagatta ayomba ngamba wamusuubiza TV tewagimuwa. Mbu wamufulanga mwana muto. Wamba ne byoyogedde ne Simon mwogedde kinga Shamimu waali. Naye kati badde wange goze bwotyo. Ojja Kagatta. Wanje. Sina kyenjogedde na Simon. Ng'ata ogambye nga muli Simon mbunze entama mbu wabyerabira. Wali oyogera kunejja kunejja nze Kasuku. Bakulimba. Kati mbulira kyemba nkola. Wanje. Kojja mwani ngambe bugambi Kasuku TV yange gye wansuubiza. Ati awanga akufudde. Byopisiza yonna. Alinga akwegayiriza ndaba. Ngenda kuwa TV omwezi guno nga gugwako. Wanje. Ngenda kuwa TV omwezi nga gugwako nja kukuyita ne Zubeda. Mbeerera mu kamera. Yagikusuubiriza mu kamera ngo badde yogerera mu kamera yange. Olaba ne bwe bansasula najja mu kamera. Kati omwezi guno ngenda kuwa gundiyo. Wanje? Omwezi guno ngenda kuwa gundiyo. Gundi yogera kyogenda okumpaleka. Wanje? TV ngenda gikuwa omwezi guno. Kasuku Simon wabadde omugambira tewali kye yamugambye eki wamma. Tewali bannange jaleeta ebizibu. Kati nzontobyedde. Olaba bw'otidde kati. Asitidde. Oyo tomujjeeyo kakati. Oye. Abantu bwe bati Basaana. basaana. Bati wasuubiza kintu asasule. Ate yali obadde weebeera bati tokwekanga mukira mabega. Tokukwekanga bwe kati kubira Simon. Asami tajja kukwata. Gwe mukubiraga n'okukwata nze mulumbe nga n'okukwata wagaanyi nze mulumbe. Goloza ndi eno yoka interview nyinza okubeera nja kubeera nawe walala. Naye mulumbe nze konzigirayo enjala nange nzikugirayo. Bannange. Waliwo yakugirayo ku njala. Bangamba waliwo seeke yali. Waliwo baseeka abajenja nenjagala obbakuwamu. Yagamba ki seeka ni nani? Baseeka bali eyo. No bali mukulowooza ndi baba banyeddiini ate okusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali mukulowooza ndi basinga ojimanya. Baleke baseeka bo. Baleke. Baleke. Naye batujjeko olunderebu. Aleke. Ate engeri gy'ovumirira okyejabu. Ng'ate oliseeka naawe oba otusobedde bwa seeka. Mukugambye baleke. Nze nakulira na muŋŋoona ku Sarafu. Naawe wakulira? Awo ku Kizimula House. Ku Kizimula House? We nakulira? Wulira nno. Era walyoka sikulaba. Simon takutte. Simon nedda ssebo tokubye. Ino ngikuba. Evuge mpulire. Ogiwulidde? Gwe giro girekako evuge. Eveeko. Evuga? Andi gireke. Nze kakati mmanyi nti. Kati akikozesa kasonso. Nedda tategedde nti nze njogera. Kayinamu kawala alowooza akusinga emyaka. Aluwa. Ebyo ebiwalaata bijja lwandyambi. Malnutrition. Nedda bannange. Oli munnange. Eka kummalako. Nze siri munno gwe yabadde ayogerako. Ate ode makuntabula kulowooza nti ate some animals are more equal than others. Zebyo sibyagala. Aganye kukwata tumuleke. Muddemu ebiri. Nedda bannange. Kati gwe ngamba nti ontenguwa. Kamuddemu. Nze saagala bintu byako. Kati oyagala ndowooze nti gwe obadde omuwaayira. Ate nga muwaayira. Kasuku totusogga mambo. Ate yabadde Simon n'ogijjako n'amangu. Mbadde mujjako tukole. Kakati tukole tugende mu maaso muleke. Simon toddamu okugamba mbu gundi yali anjogera ku nnejjako. Sibyagala. Gwera buli omu abeere ku nnaku ye. Ate siraba lwaki onnyingirya ng'ate nange ki? Oba oli awo wamugambye ni bwe nkukubira tokwata. Manyi nammwe mulina enkwe. Annange. Naye naawe toyambika. Omanyi omanyira. Nyamba buyambi lekayo kunnyamba. Nze saagala kunnyamba ng'onnengeza. N'oyo wadde yagamba nti agenda kumpa TV. Bade ngenda mususa. Nze saagala byakummanyira. Muzeeyi, ebyenguzi ebiriwo mu ggwanga wabitegeddeko. Abantu bagenda okwekalakasa ndowooza ebbanga lyonna obadde okimanyi nti National Theatre baagiggala wali. Era nange nga sijja sobola Jackson esinga. Shows z'abantu ezisinga zoonoonese wali. Nezifa. Kaakati waliwo olutalo olugenda mu maaso. Olutalo? Olw'abantu ba wansi oba abantu ba Uganda ng'okunenya ba celebrities. Mu ba celebrities omwo okusingira ddala singa obanga olina following. Nga tewavuddeyo kwogera ku ki? Ku nguzi. Kaakati abayimbi abamu baabatuukiridde. Ani abatuukirira? Abannamawulire. Abagamba bannange. Abantu nga bagamba temutaddeyo ddoboozi lyammwe ku kintu kino ekigenda mu maaso ekyaki? Ekyenguzi. Bayimbi bagamba temututeeka mu byabufuzi byammwe. Bo bannamawulire nga be bagendayo okugamba abayimbi. Bababuuza. Bo bannamawulire babadde bakozeewo ki? Balyoke bagambe nti tumaze ekyaffe kati bannamawulire abayimbi bo tebalina kye bakoze. Abannamawulire nabo tebalina kye bakoze. Kati kitegeeza bannamawulire basooke beenenye bokka
nabo obutabaako kye bakola ki kati eyo interview gyakola ne muyimbi nti lwaki tovuddeeyo naye asooka akola eyiye ne munnamawulire munne nti munnange gwe wakozeeyo ki Sayimo wakoze eki ne Sayimo abuuze Zubeda nti wakoze eki twatudde ne tukyogerako ne mukyogerako nti ki ne tukyogera ne tugamba bannange ne tugamba nti omuntu enguzi ffe gye twategedde ffe nga ne Sayimo kye twategedde nti omuntu waddembe okwogerako nti bannange sente ze babawo okukola enguudo lwaki muzirya ezo size anti kati ebintu ebyo manyi what we should know we must first differentiate yes enguzi kye ki twawula enguzi obulyake obubbi n'obukumpanya ate enguzi kye ki enguzi ye bribe mu luzungu obulyake kye ki corruption kakati owa traffic singa kwata ntoyina permit oba omuntu nakwata you are trespassing oba wakoze kino nkutwala mu kkomera kaninamu ekyo omutwalo ekalireeta bw'oleeta omutwalo eyo yenguzi oguliridde ye bribe kiringa bwona oyagala okufuna tenda n'osooka owaayo ssente bakuwa ettenda eyo yenguzi naye ate gundi bribe ogambye obulyake bakuwadde amabaati gatwalira ab'ekkalamojja n'ogezibika obwo bwe buki bwe bulyake mu luzungu kye ki that's gundi corruption enguzi ye bribe you bribe someone oyagala kuyisaawo kino ky'oyagala n'owa omuntu ssente obukadde ataano bamuwadde akola enguudo n'atazikola ate ekyo kirala kyekyo ekyo kirala buba bubbi oba bukumpanya bamuwadde ssente z'eddwaliro amalwaliro muteekeemu eddagala ne bakuwa ssente kawempe muteekemu eddagala 800 buubu nomuzimbe eddwaliro n'otuusa akawumbi kamu muzimbe erubowa ne mutazimbawo obwo ate bubbi bwava mu bulyake n'obukumpanya obwo bubbi obulyake corruption gye bali mu kulwanisa kati abantu gye bali mu kutambulira kati ekyo abantu kye balimu kyekino ne bagamba nti gundi bamuwadde ssente za kugenda kugulira balwadde emmere ye n'azirya bwe bulyake n'atagigula naye ono agiguze n'agula entono gye batamugambye oyo aba mukumpanya taba mulyake omanyi abasajja abo bemulaba mu kizimbe ekyo kyolaba bakuuma bati mujja kutuuka ekiseera bazimbeko okwo Bbogwe ne Sseŋŋenge na biki balimu abantu nga 800 mu parliament awo naye bebaagala bategerere ensi yonna kati bizinesi zakuno ku kizimbe kino kyonna zonna ne rediyo y'eggwanga zonna zaafa lwa abantu batuula muli kati abantu abatuula muli be bamemba ba parliament baminisita n'abalala kakati obulyake gwe bunenguzi eno gye tuli mu kwogerako ereese kati akasambattuko mu bantu oginenyeza ani nginenyeza abantu ba mirundi 3 nginenyeza ababaka bennyini betulonda kuba buli omu okuyisaawo kyayisaawo okuyisaawo ekiteeso kyonna kye baleeta basooka bapokera ssente balina ze babapokera temukkiriza okwongeza abasomesa omusaala temukkiriza kino mukigaane mukyuse teeka namba gundi mulikyuse muti ne bagenda nga buli kamu waliwo eyaŋŋamba mbu omulya omukono guvaayo gulina tulya ssente tolaba azikuwa mbu olabako omukono gwokka ekyo nakyo bakitugamba nze simanyi nze ate ndi memba wa parliament nedda nga oli ali wansi wa kimeeza gyabaweera oba nga ali mabega olengeza ku luggi nga baguddewo kalinga sitaalo ng'oyisamu mukono gwokka bakweza bweza kyani azimpadde tobuuza oba toyagala zizzeeyo ate nga tayagala kuleka ssente abamu basanga bagamba mu drawers zaabwe ng'azisangayo mu lockers ze babeera nazo lwaki tazizzaayo abo nga avaayo mwaka gumu n'abeeranga embwa eyise mu luyiira bamemba ba parliament ogenda okuyitawo nze nkuletereyo bendeeta ani bano bagenda okugira wano nga tebawozaamu sirina mazima ntambula ffe mwatwerabira olwo abaavaayo abaaliyo buliyo tebalajana ffe abaali bamemba parliament abatadda nga tebalajana oginenyeza bamemba ba parliament owokubiri ani nginenyeza n'omukulembeze w'eggwanga ate atya aveeyo agambe nti gwe wagize oti nti ono mumugire muti kalabba si kalabba mumutwale akalabba ate kiba kinene nnyo naye waliwo eyali akikola
Amin dada. Ani. Fidel Castro. Yekunguzia eyali amuddirira bwe yafa bwatyo. Yagamba nti kuba bakiteesa. Nti tugenze naye teri nguzi nti ye. Ebyembye yali addirira Fidel Castro yasooka ojjirya. Kachwa? Fidel Castro ne batuula n'amugamba ndi nkusonyiye n'amugamba tonsonyiwa. Bw'ona nsonyiwa bannansi bonna abasigadde. Bagenda kikola nga bagamba nti banyinza okunsonyiwa. Ne yeewaayo ne bamutta mu kitiibwa. Kati abagambe nti gwe walidde nti ani minisita gundi bakuwa kuzimba dwaliro ly'egini notalizimba lyerubowa nti ye genda eruzira ogenda okuvaayo emyaka 16 nga Uganda eri walala nga gwe omuntu kuwonye nga bakuwa nti sente za kukola luguudo emyaka gye omanyi gwe emyaka gye zumaze oluguudo lw'Nakawuka n'olw'egindi nga sente zivaayo n'olwebusaaba bali mu kkola olwa Saapolo baamukola kangubulyeko baamukolako n'amala emyezi egi nga bayiye kolansi n'agendamu ebitundu nga bwe baakola wali nga ku Pioneer Mall olunaku olwokuna enkuba n'etonnya gundi kolansi ne tumusanga eri ng'akkirira ku paaka enkadde gwe baayiwawo. Ebyo binenyezaani? Mbinenyeza mukulembeze kubanga bw'aliisa ekintu n'ebanga dikuri nga bwe yayisa etteeka nti teri muntu akkirizibwa kukwatibwa na mmundu nga si mujaasi gwe bakwata n'ebyekijaasi nakiba abaatya kibooko ewuumanga kakati n'ekyo bw'aba akola omukulembeze bo bajja kulowooza nti ye tabiraba oba ki naye abiraba kuba tajja kuŋŋamba nti tayita bwayise Saapolo Kaggwa era alaba oluguudo bwe lukwatiridde n'alina n'abantu be kubanga oba agamba nti tabimanya kyogamba tabimanya oluguudo olwo talumanyi nti lubi ayinza okuba alumanyi kati oba talumanyi kale nga talumanya njagala Bobi Wine ayiteko ng'atambula tulabe oba asobola okutuuka ku gospel ku full gospel kuomanyira nti baba bamanyi nti gyebiri kale ne bw'anaayita mu kiwuunya nga gyayise bw'ati mu kikoni kitegeeza nti babimanyi bw'aba abimanyi agambe nti nga aveeyo naye ayogedde nnyo enguzi agyogerako anti ayogera okate kituyamba okwogera naffe tuwogera oyagala taking actions bano bakwata babbi bakwata ki bano benda babakwata ennaku zino anti olwo atandise okukola ki naye atandise okulabira nti buli gibano babba bubbi omanyi bwe bamala okubba kati babba bubbi ne bakugamba nti twala obukadde 4 genda ogulya ebitabo by'abaana ba nasale tuyinza tutya okuba mu ggwanga kakati wano mu ggwanga mbuulira TTC za gavumenti ziri mmeka naye gavumenti erina amasomero erina ne bonna basome naye abaana abasomesa mu bonna basome babajjawa nibo bagamba bongeremu amaanyi mu abo abasomesa gwe bazikwasizze oyo ng'azirya ate banagamba ki bwe bakwata ku ono nti nze muŋŋendeko mpola gwani owokusatu enguzi oginenyezaani owokusatu ogambye abantu 3 owokusatu abalamuzi lwaki buli gwe baleeta nti bamuleeta lwanguzi nankani enkeera nti twamuwadde beyiro ng'ate mumanyidde ddala ekintu kye bamukwatiddemu nammwe mugenzi omukwata nga mugamba nti yakola ki yali enguzi kati ate beyiro lwaki bwe bagamba baagala balimu okuwa beyiro ab'ebyobufuzi ate bano ababbye sente zigenda okuziyimirizawo eggwanga tukende emisolo oyongere ku mafuta oyongere ku ngoye engoye otandike zipima mu kiro ate bo bowa beyiro ne bagenda ne bayinaayina kakati waliwo n'abavaayo kati abava mu bitundu bannaye Uganda ekiri muno bannaye oba ebyo mu mawanga amalala obikolerayo ne bakutikkira ebinnyo bwe batyo abasajja bavaayo ne bavuga amabaasi nga 30 bajja mbaze kulwanirira muntu waabwe wadde yabba ne babaleka nga gwe wano ovaayo ng'ogenze egamba nti bannaye nga mulidde nnyo enguzi ne bakukwata ne bakutwala eruzira ne bakutwala ekitalya naye oli azze okulwanirira ate eyabba ne bavuga n'amabaasi omuntu waffe mumuleke omuntu waffe kuba waabwe nze nina statement gye nawulira olumu eyantiisa mbu kasita bwe babba bakola wano ebintu natya nnyo ye statement yantiisa waliwo ne gwe nawulira nga naye ali prominent n'agamba nti abo kasita babba ne tulya nabo oyo naye yantiisa naye nga banya nti sente ziba za muwi wa musolo ate abantu balekerawo okutunuulira omuntu anyaze sente ng'ezo ne bakyogera nti yazinyaze nammwe ne mumutunuulira obutunuulizi mumuboole kubanga sente zabba ziba za bantu be bakola ki kaakati enguzi bantu 3 boonenya sookera ddala amamemba ba palamenti abo ffe tubeerondera ate era ne bakola ebintu nga babirabira ddala nga
buli kye bakola abakimanyidde ddala addako yo mukulembeze w'eggwanga naye tumunenye ekimunenyesa kubanga nti aganye ayogedde nnyo bagamba aganye okuteekako omukono gw'ekyuma kuba ate nga yali atusuubizza nti ku luno kino akuna muki hakuna mchezo Kisanja hakuna mchezo naye Kisanja hakuna chejo kakati kino Kisanja yiko chejo kyava mu hakuna mchezo kyafuka Kisanja yiko chejo abantu abakwasiza nnyo ekyejo anti bamumanyira kati ayogera bwogezi bwatyo naye bwali luma we balitegeera singa akola mu kalinga gwe yatugambira nti kensinzidde gwe naatomera yayogera ndi yaba meketanga sumbusa kye yandivuddeeyo nga buli gwakwatako amnyaze sente ameketanga musibattayi so far walabye abantu babadde batandise ne military yo bagiye military nayo yetama ate yo yennyini yetamanyi kyekola nze nabeewunyiza nanye ate aba military lwaki babadde bakuma abantu aba business abalala military yo enguzi tegikwatako singa bagirwanisa batya enguzi omuntu bwe baba avuddeyo okudemonstratinga nga ddala yeekalakaasa bituufu kuba teyali tazze kunoonoona bintu ku bantu abo be bagamba nti baali bazze bakuuma bizinesi z'abalala walabamu abazze abamenya amaduuka nanti ate nze sirina kawaali banaye muntumize ku mmere muleete bannaye ku mmere mwana wange bannange yo lwaki onjogereramu mu mmere wamma mundeetere ku mmere muleete emmere yoono ndyeko bani munaye benjogera nti ntaddeko naye wabula ogenda tumya akitagenda tuma nanti tumyamu javas nze bintu bya java tebimpomba bogundi buwings anti buwings ebaleete mukono ina akanyanya twataddemu yadde ekikumi eyo nsimbi yange bwe mba wantu wendi emmere seeta kumala kusasula ssente anko tutumye KFC nge etumala naye tondeetako olugezigezi muzeeyi si zange nze ezange sizireeta mu lugezigezi oleeta muzaabalala zaabalala ekyo kimanyi ezange sizireeta kuba nzikwata nzinyiga bunyizi naye munange nga yetunadayo ku ngozi oba ffe tubirira freestyle baali bankuba ani wano mu mawulire bigize Hijab Nation adde bagikuba ne ngamba bana abankuba bamanyi amagye gange agali emabega nenda bwaba wasirwa nze mpayo amagye gange teganninda kugamba nti nnumwa kasago gasensinga ne gagamba alabika alumiddwa ffe katulumbe naye kama yanyamba nti bannange mwakuume wankubirira nnyo nze nakunyigira nate nno wankubirira nze nali njagala kuvaayo kye bayita all out nze oli seeka nze sibimanyi ne waffe tulina maseeka abasukka 10 mu family yaffe mu family yammwe mulimu omwana oli yasoma kitabo n'akiteeka wali nabo bagamba ne banyiiga basimikire muli ebintu gwamumanyi ne mbagamba bannaye nsegoliko nga yabadde abuulire oba alina asomesa ddiini mwenna muddayo ne mugamba nti tetusomanga abaseeka kyataavumirira ennyambala ennungi tumuleke baleke nze saagala bantu bamanyira nze akuyingira nabagamba ndi bonyingira abayinza okuyingira bayitirivu ekyo njagala bakimanyi ayingira gwe ayingira kasuku ayingira nze ayingira kasuku ayingira Sanchez ayingira Masembe ayingira Saimo omuyingira nga tewali ako baseetaaga kumala kumpa lukusa therefore begendereza abayingira abantu akakundi ako yingira Sanchez manya nti kagatta akuyingidde bwe mpa ntambula ne mpulira nga byoyogera tebinsajja birabika biyinza okunyiiza Shamim owedde bwe bibanga nengamba ate kye mbamanyi temubuuza owuwe yakoze eki ebyo tubibuuza tumaze nti owaayi wakoze eki olutalo lwoluwedde naye kyekibadde kigenda mu maaso nze njagala seeka bw'aliddamu wadde okugamba nti oŋŋambe kwolwo lwagenda okwevuma obwa seeka bwe yasoma aseeka tubaleke nze saagala ne bw'oba seeka tekitegeeza ate kumanyiira bantu kaakati enguzi bamemba ba palamenti bano be twalonda olaba batuyambye ekimala bayambye eki oba batulyamu olukwe ababaka ba palamenti olw'okuba tulina ekizibu nti buli omu tumujja mu maka gage tumusanga mu mbeera zize balina be batulimbalimbawo nga bajja nga basaba obululu batulimba anti mwe kibatta abamu kukkiriza bye babagamba olina bagamba nja bakolera oluguudo omubaka wa palamenti agamba ti okukolera oluguudo nga si yalukola talina buyinza era abantu soka njogerera otegeeza abantu muzeeyi
biki bye balina obbanja ababaka ba parliament kubanga baba banja nguudo ambulance buli mubaka ayingira agula ambulance etuyamba ate ambulance etuyamba ki aina kyetuyamba bwe oyagala omubaka wa parliament okuyamba mugambe nti tuuse ebirowoozo byaffe bino bigende babiteeseeko tubugenda okuwulira nga byebimu ku bye boogerako ne mu budget ebisobola okugenda kuba bwe kyogerako bwe bakiteeka ku order paper bwe bakiteesaako byebimu ku bye balowoozaako nga waliwo ebintu by'okukola ki naye bw'oba n'abanja ambulance kati tebagenda kuzimba ddwaliro wammwe kuba constituency yammwe omubaka yagula ambulance mwagala yaki olwo gavumenti agenda bbawo ambulance kubanga baziraba ezo ate namwe ababaka ababaka ba parliament bava mu parliament ambulance zaabwe bazifuula taxi ate muleme kutufuula abantu batalina magezi mugula bu ambulance simanyi babugula milioni 12 simanyi 17 ate ne musinikira ne katandika okuba kakati kuba center ballot ate mugule drone abaguze drone ate bazijjayo ne bazikola ki bazifuula taxi iyo kyakubiri ate obogambye nti ogiwadde constituency lwaki ate bwogivaamu constituency ate oyagala okutwala ki ambulance ngate constituency obadde oginuunyeemu constituency gwogiriddemu obukadde na bukadde buwumbi olwo abalidde obuwumbi kati nze nalaba wali Mubaraka gye yagula tekyalabikako temukyagiina nze sigirabayo muginoonya temugira Kasibante gye yagula ekyalabikayo yabula n'okubulwa gundi gye yagula eyali ekyalabikayo lwaki buli atuuka asooka gula ambulance anti kuba ekintu ekyalayisi ky'oyinza okuwa constituency byonna nebeera appreciative ne bagamba nagenda kuba milioni 14 toyinza zigabira abantu bali mu constituency kati nga Nansana municipality erimu abantu emitwalo 9 milioni 14 abo bagabira buli wafuna sinji kanana mu 5 ngo balamangu nali mugezi ata mbadde nkugameko nti wali musiru anti kati omuntu omusiru tabala kati gwoyinza okubala ndi musiru aya nenkukyaza nze nagana okummanyira mu interview zange nga nze mba nkuleesi nati era gondeta nanti ogambye mbunno omusiru tosobola kubala kati ngaggwe lwaki owera kunze ekizamba aba yakukyazizza buli omu awe munne ekitiibwa nabadde twali tugambye nti host toyingira host nze host kati onyingidde host atandise kufata host afate yoli asirike nkufa sentya mbate ngo baranyubiki nange nemanyi wamanya bitangalo nti ngomanya bitya kati kyo kikumvumisiza obusiru nze nkuvumye eki nze ngambye nti omusiru yatabala noganga tinga wessa mutulu bandi oli musiru ogambye kati nganze zayo reverse awa bazayo reverse ate era nkuddemu kuba era bwakazayo mba nkudzeemu tukole naye buli omu asigale muki muleniye tonyingira sijja kuyingira nze bwendaba ogenze bana nze saagala muntu naye ogenda bulwako wootuula toyina mpisa ate ng'emyaka gyo gigenderedde naye nze sikyalina kyenfiirwa kati wano wendi bwe nkuyingira ne bwe twereega ne tukoma wanze sikyalina kyenfiirwa kuba emyaka gye nali toyina bakamwana nabazzukulu anti ate abo sinze nina okubeera nga mbeera mulungi gye bali ana ino kuba mulungi bo be balina okuba abalungi gyendi mbagambe ndi mwana wange zizzukulu akoze kino mbawaane kati olaba ne gundi kati akolerera bazzukulu be president bw'omukola ekintu kyonna ekiyinza omujjako manya ajja kuvaako akukola kyayagala takyalina kyafiirwa ekyo nkikugambidde so omuntu ali ku byaka gyaffe omugenda nga mpola ebyo byowooza mbu ate tonyingira ajja kuyingira ate akufulumemu nga talina kyafiiriddwa kati ontiisatiisa sikutiisatiisa naye nange nno munnange ntontiisatiisa nange sirina kyenfiirwa sirina bwenzize nga njogera kwatabala ng'ovuddeyo omanyiddemu olwo obadde ofiirwa olwo okufiirwa olwo ofiirwa ndowooza program kulekeko weebuze nga bweweddamu anti omanyiira bwe mbadde sijja wano mbadde mbeerawo yo obadde obeera mbadde yeeka ng'oli onywa ate naakola ki mwabandiisa mwali mwanvaako ngenda kuddamu kulya ku Ejab Nation omanyiira nti kyo si kyegaana omanyiira era nawe kyekikundeesa mbeeko bemmanyiira singa sinalize bameka abatamanyiira boolekayo nze anti nkwagalako kimu teweetiiririra anti kwe kumanyiira omuntu amanyiira abatatya kati ababaka ba paalamenti bano abaana batambudde abaana babadde bagamba walk to parliament so tutambule tulumbe paalamenti oba tugende mu maka ga kinnoomu ababaka bwe tulumba paalamenti be balimu yandibadde egenda muki
mu makaga mu baka parliament ate tumanyi bulungi nnyo abantu abagiri enguzi tubamanyi ne constituency mwe bava tewali kyali kibatwala ku parliament kuba parliament yo si eryaki ng'ekizimbe ate parliament ne bagenda kono n'ate ebintu bya parliament ebitayina n'ababaka ne bwe batabaamu parliament ebawe eri era abasirikale abagikuuma babeerawo n'ebintu byamu bisigalamu ababaka bennyini gwe mugambe twakugamba kirala okola kirala okozeewo otyo okulaba nti enguzi ene ekendeera nza ani ombaka wa parliament obadde omanyi gwe nkubuuza nga bwe watuuladde mu parliament olinayo n'ekiro tekiyinza tuba mu parliament anti nze sisobola kubeera muli babbi bwe lindekera okubaamu ababbi ngenda genda gwe keera ku makya ogambe nti tebajja kubeeramu obagobemu ababbi tukola nsobi ki nga tulonda ababaka ba parliament kubanga bo bagezi nnyo wane ebbanga lye bamalayo kati nga bakyaliyo n'abaliyo n'abatadde bafuba nnyo okulaba nti mmwe mubeera mu mbeera mbi bayisa ebintu ebinaabateeka mu mbeera embi bagenda okujja obbasaba obululu nga muli mu mbeera mbi nga konna akatono ke bakuwa batuletera eminnyo sabbuuni biki ne tubawa kya siringi 25,000 n'otunda akalulu n'owaayo akalulu ko naye okimanyi enguzi etandikiraawo anti kye nakugambye nti kwe kuwaayo be babaka ba parliament lwaki nagambye nabo bali involved mu ebyo batuwa obusabbuuni kakati nze tompa paadi awo azife banga tumaze nga tebatuwa tubadde tetwepaadinga ebintu by'ekisibo kati waliwo emirembe nga parliament tenajja baalinga bakola batya abaletaga paadi basalanga obugoye ne babwoza ne babugolola n'obugoye tebwabangayo bakolanga ki ate kati mirembe giri kwe wali tebannaba kujja ngoye bakolanga bati baalinanga obugoye nga babuyita ndoobe nga kaba katya bugoye bakolakola obuntu bwabwe oluusi obubugo ne babukuba nga bugonvu nga bikookoma biki ebintu ebigonvu ne pamba yabangayo pamba cotton ne bakola woolen cotton ne bamugjamu ensigo ne bakozesa ebyo so kakati bano bo balumbe nga abantu buli omujja temutya nti tebajja bbawa paadi anti mumuyitanga azze ku lumbe manyi beeyunanye ennyimbe najja bajja nti muzze ng'omugamba nti gwe byotukola twakutegeera nga bwe walaba bwe baali e Masaka be baategeerera e Masaka lwe baaliyo abo tebagenda kuddamu kusinika binnyo nze ngamba nakatayi tebogera batya be baalumbirayo yeekukuma mu Ssonko buli omu addayo mu Ssonko nabano bwe mbagamba bwajja bati nti nga tonnakwata kazindaalo bye tukutuma si byoyogera muli eyo mutudde muzimba mbuto buli motoka empya gye baleeta gye mugulako kyekika kye mugulako bwe muddeyo nga mutusirwalirako bwe bakuwa obukadde olunana totubuulira bwe bakuwa ebitaano totugamba owoza bwoza abo abasajja banaasoboka batusinga obungi bye muwoza naye ebyo bye twakugamba gw'oyogera biki twakutuma otuweereze naye otukoledde ki nga gombaka waffe gwe twasindikayo wabula ate kati tugendako abakambe mu bantu balina kukyukira naye bino ebyokujja eno okujja ku palamenti insultinga gavumenti ejja kukukwatanga yo akoze yo gavumenti eba ntuufu okukwata omuntu alumba palamenti eba ntuufu kuba palamenti yaayo gweoyagala kwonoona kizimbe kya property ya gavumenti egenda osigalawo ng'ate olwanyisa mubaka genda ewuwe kuba omumanyi gwewolonda kakati gwe oba olina n'omukisa mungi nnyo omusirikale wa mukuuma akuba abalonzi b'3,000 oba 6 abatte bamubuuze nti abalonzi be basse baakoze eki babadde bakulumba kukola ki nti nga bambuuza nti lwaki situusaayo bye bantuma nti owo nti ekyabakusizza nti enti kale olyo tumanye nti oyo tumulina yasse abalonzi be kuba bamudimandinga ebintu bye baamutuma naye ekya palamenti tokikkiririzaamu sikikkiririzaamu kubanga yo government property esigalawo buli ajja gavumenti ene eriko ne bwevaawo n'abo ababaka ne bwe bafa bonna bayinza n'okeera ku makyanga bonna ne gundi waamu ne baani bonna baafiiriddemu kati nga egindi e Russia baagiwamba abatujju baagiwamba gundi eyaliko gundi n'agamba sejja kwetawaanya n'ebyo ne babawa obudde nti muveemu ne balemeramu ani abatujju nga bagiwambye omukulembeze wa Russia temwabimanyako n'agikuba ne balonda abapya naye kati teriiwo Russia so tuleme kwonoona bintu bya temwonoona property ya gavumenti nze ebyo kati mbimanyi kubanza ate ebyo mbirimu nnyo naye nze nkugamba nti lumba ki mubaka bw'anaagenda bw'omubaka nti oli wawa nti nakawa mugende mulumba ow'ennakawa bali mwezo mumubuuze nti twakulonda tuti lwaki oyogera bino na bino na bino na bino eka ewuwe bw'aba n'abakuumi nga bamukuba kubanga
tubawogganidde wano ne tubagamba bannange muddwaliro ekawempe teriddagala abakazi babazaala bafa mututuusizeyo eddoboozi ti mu malwaliro tewali ki musirise bagira basaba trip zagenda bwagiranga bamuwa trip kubayo trip baziba tebagaana bagenda Australia nga abakazi bafanga bebazaala wabula 226 buli omu alondera yeetegereza temulondesa busu tebagigaana kati nze nasanze abaana nga boogerera omubaka wa Kampala n'entya mubaka ki mubaka wa Kampala mumanyi owabakyala si mugandawo Chamimale anti kyenavudde ntya engeri gye babadde boogera nange nina embuuza nange wamma etulagawa babadde bagamba ki nga bagamba mutalina kyakoze olina abagamba nti abantu mu makomera waliwo omubaka gwe balonda okujja abantu mu makomera namwe temutusirwalira bamulonanga woman MP ate obeera woman MP kitegeeza kutwalayo biteeso byaffe ebyabakyala kati ate lwaki obeera mu makomera biri n'obireka balamba biteeso by'abakyala kati nedde ekyamaanyi kyekyabakyala abazaala kuba ye mukyala n'otwalayo ekyo n'olwanisa ekyo nze ku lwange oli mwannyinaze naye kino ekyokujja abasibe mu makomera tokyagala kati kyoyolowooza nti yasanzeemu abasibe ba myaka emeka mwabaddemu bangi naye yasobodde kujjayo bano be baakasiba mubaddemu ba myaka nga 3 kubanga ne gavumenti eno emazeeko 38 simanyi bonna babadde omwo yabajjeeyo kitegeeza nti wabaddenga bano be yasobodde kitegeeza waliwo ababaddenga babajjayo kati abo baleke gwe tusooke fa ku ki omubaka bwate kati yafe ku bakyala alwane nabo mwannyinaze yaliko mu kifo bwe kiti buli ekikwata ku bakyala abeere nga bannnyinaze bennina omukisa bwe nnina nti bonna babeera mu bifo by'abakyala ani yaliko Saala Nansubuga sister wange yakola genda olabe Kayunga hospital bwefaanana kuba gye yali twaliyo naawe Kayunga n'olaba bwe kifaanana kati ono owulira nga gwe takoze nze engeri gye siri mukazi ndi nzaalirako mu ddwaliro eyo oba akoze tolina mukazi wange gwe nnina tazaalira eyo azaalira Mulago naye bw'azaalira Mulago ate sirindirira nnyo bino nze santi saagala nnyo byantu byakumala owaayo enguzi nsiwaayo nze ngenda bugenzi Old Mulago buli ekyetaagisa n'abasawo bamala okuzaaza omukazi ate bajjeeka batambula ne bajjeeka kati waliwo we baŋŋambye ku Old Mulago nti abaana balina abaana be bakebera kati naye olunaku lw'onodda ku review be bakuweereza transport ye Old Mulago akuzza era n'osanga nga ebyokulya weebiri kati batuwa omukazi bw'azaala ono musawo amulambula emyezi 3 nga ajja n'atandika okujja kuba najja n'obuwunga n'essoya nabiki nabyo abituleetera sijja kuva Old Mulago olayira so kati omuntu okugenda ekawempe akabi naye bonna tebasobola kujjula mu Old Mulago anti kakati wali kandi agenda mu Old Mulago anti kati kyokola bwona alaba bagenda bangi nnyo Mulago nga Old Mulago kituufu bw'okyogerako ng'ozitwale wano wababanga kawempe ekyayingiramu amazzi nga mubadde mukiraba kyatuuse mu paalamenti okisimbyeko essira ate oyo omwana mwannyinaze bamuzaala kawempe ate tuzaalwa kawempe kakati lwaki gundi kawempe eddwaliro ly'ekawempe liba effu n'oyitawo n'ogende ekasangati n'ojjayo abalwadde mu kkomera ennabweru n'ojja ku Buganda Road n'ojjawa n'ogende e Makindi ng'oyise ku ddwaliro ly'ekawempe ery'abakazi nga naawe oli mukazi ate oli woman MP wewandibadde ogenda ensonga simanyi bantu bwe bakiraba kati owabavubuka omusanga nga basenda ebisaawe ng'owabavubuka akola ki atunula ng'abavubuka be basamba omupiira babulokinze theatre ng'owa arts and culture naye alina wano n'omukyalo wa minisitule ya genda naki kino kizimbe ebimu ebigwa mu gundi ye babiggalira abantu facilities abantu n'abaana ababuukinga naki batunula n'owa culture no one is compensating us balaba kiri nno so nze ndabira ddanga abantu bano betulonda be batuliddemu olukwe ne balonda bennyini wanyi tugenda tutuuka ekiseera ne baddira omukyala oba musajja oba mukazi ne bamuwa amatula gye bamuwa matudde ne bamujja oba ng'abadde atunda ndibota ng'atunda buleega ne bamugamba nti gwe oba otunda leediyo oba tosobola okitegeera oyo Saimo yakuba essimu neevuga bweti mukwate oyo Saimo yeevuga bweti bro ndi wano ne muzeeyi Kagatto agamba atya kujja Saimo nakukoze eki waŋŋambye nti nakola ntya kagundi nabifunye dda nayogedde Shabimu teyabaddewo nayogedde
nti gundi yali anya mu manja mu ntama okubanja TV nga njibanja kasuku bannaye wabanja nnyo nabanja nnyo nandi nkubanja ako gwe nakubanja nze ayingira Saimo muyingira nanyingira na kati ngenda kuyingira Saimo batugamba bakozi emitwalo n'okubanja emitwalo 5 gwe nompaako mmeka okwali wangi sina nze nakuwa sebo no mbadde wano ne kasuku nva mukubira ne muyombesa nze sagala muntu atanywerera ku kigambo kye ate atanywerera ku kigambo kye wabanga takinyweredde kati ne waba wakiyingiramu avujubisa ngoza nagavuko namanyira akujjeko Saimaloza ndino ndi wakusaagirako mbu nabanja nnyo jajjawo namubangiramu Saimo jajjawo ba yali nga alina TV gwe kiwalato okifunye tonna wagifuna dda nvaako njagala TV yange kasuku agimpe tugende maaso kasuku akayo mwezi kunaga kwa TV wangi akayo mwezi kagugwa kagena kwa TV lero manye nakuzo mwezi meka lero lumu guno gwe gwagamba alowooza ati no gulimu ennaku 2 tegulimu 3 katusigaza 29 gende ntusigaza 3 n'olwekyo balina okumanya nti ba MP abantu bemu ababalonda balumbe ngewaabwe balime eno bye bajja byonna kakati omuntu bwoba olonda MP we Nakaseke kati kye kikuleta ku parliament eri e Kampala kindi Nakaseke mulumbe yokubajja kujjayo atana ngamba ndi abeera Kampala ngate we Nakaseke okimanyi nti waliwo ababaka parliament nga tebasula mu bitundu bye batwala bazima mama yumba naye nga tebasulamu kakati gwoba musiru nabakyera n'omulonda bazima mama yumba bagumaza bayina mama yumba naye tebasula mu mulinda ndakugambye temufiirwa bwajja ebyo byajjiridde mu bimugana mugambe nti please tukufunye bulijjo tolabika kola kino twakutuma kino tewakikola kino tewakikola totusiruwalirako osula na jindi nayo tumanyiyo naye no ojja kujja ennyumba tugikonyeewo tumanye nti eno teri mubaka tulonde omulala kati yemukola mutandika ku nyumba mugenda awo ne mwechwachwana mba muchechwachwana ajja aleeta abasirikale babakakkanako mugenza leeta byakulya abasirikale babakakkaneko babakube bakuba balonzi be nga mumugamba nti feno tukuba nga tukubanja bye twakutuma tetukyakwagala oyo nga mumuwonye nga omulala abayize kati owe abeka wempe gundi aliddayo okubamanyiiro na gwe balonda owe kawempe yajjawo munyagwa gundi Bashiri kazibwe Bashiri asobola okudde bwayise oba kawempe kawempe north aliddayo kazibwe Bashiri ekyo nkulayirira bagenda musenza lutinga kikere era bwoba ande akulonda obanyo okuwedde kwali kwa bandi wagoni ne bwe bandi wagoni kyogamba ndi yali bandi wagoni Patrick Mujuka yayitamu naye bandi wagoni teyandi muwadde ng'abantu baali bayagala abantu gwe naye yasooka muwadde bandi muwadde akati ebyo bye nkugamba naye abantu babanga babesize banene babawo obululu bwabwe muleme mukole mukitwala for granted nti gwe kasantuuka eri balindaba bagamba zirindaba olwange tawa musibe eki ate kyaba tuyambe boogera amazima kati nga bolaba omugenzi yeri yayogera amazima kati omujjukira ng'agenda mu palamenti banaye mumpe ŋŋende nkole ki ŋŋende ndiye salya ku ssente ye wadde 10 naye anti kye mwagalako nti yali yaŋŋambirawo ŋŋenda kulya era saamunenyaako naye bano batulimba nti banaye mumpe mbakolere tabalimba banange kye baba tabalimbangako tebayangayo MP asaba obw MP n'akulimba nti agenda kukolera talina kyayinza kukolera aba yeekolera yekka njagala agambe ndi ngenda kuteeseza nga bw'olaba Ssemujju ayogera tovolaba Ssemujju abantu tebamuvaako mwana waffe wakkaalo yoyo saagala n'amwogerako Ssemujju ŋŋanda akubuulirirawo nti nze nja bateeseza Ssemujju talina ayinza mugamba ataateesa ajja muteesa yasi talina banne bamweyunzeeko kutuusa nsonga gye bali bameka Lutamaguzi Lutamaguzi si weno Nakaseke ani omulala Namboozi Bakireke gundi ono wekatikamu yani yejjayo gundi ono ne gundi ate ayogera bulungi nnyo ani ne Basewungu boogera bulungi so singa tufuna abawera balinga abantu 17 nga tulinayo bameka ngamba tulina bangi tulina bangi 17 ebateesa anti kyenkugamba nti ne bwe balinga basomesewa mmwe kati mu kibiina ababeeranga abooluberere tebabafulumyanga tebabasomesanga bokka mwenna babasomesanga lumu naye kyewunyanga bwewunya nga mulimu abadde oluberere n'owokubiri n'owokusatu so nga mwenna babasomesa subject omulundi gumu n'abo ababaka bwe bali bye bateesa order paper bagibawa bonna ne bagiraba naye
Tebasedi tewali ateesa, abamu tebazimanyi. N'abamu tebajja lwakubandi bamanyi okuteesa. Ekimanyi bwana oba smart. Bandi wagoni. Ndoza ye uniform esinga okuba nedda ne zonna nnungi naye lwakuba nti eno gyo tetuteragira banga ekola fujjo. Uniform kati nga walabye n'ey'amagye ey'aba ofiisa eba nnungi kuba tobalabangako nga bakola fujjo. Naye olaba ofiisa ajambadde n'akola effujjo lwokyawa uniform eyo. Ese balabika bulungi. Balabika bulungi naye nza manye uniform saajagala. Manye ekulaga bulazi nti agenda gye babeera aba waakufa. Manye eringa olubugo. Ng'omanya bajja kuziika mu kintu ekifaanana bwe kiti. So muzeeyi ebya corruption nga bizzeema. Olaba enjawukana abaana abawala gye baawukanamu n'abasajja ennaku zino. Abawala balina ekizibu. Kiki? Balina ekizibu butategeera. Abawala tebategeera. Bweweesokoola ennyindo bw'oyogera nange. Abawala tebategeera nti mpulira obuntu obungu oba buuka nabwe nkulondako obuuka. Buuka muti. Badde nti kalwa kunyingira ennyindo ye nga zinga ekitalo. Kagwereyo n'akajjayo ntya. Abawala bennyini wanu tebategeera. Abawala bamu balowooza nti bw'anaagenda eno n'agenda n'eno ajja kufuna ssente oba ajja kuba mu mbeera nnungi. Tewali nsonga lwaki ogenda gy'ogenda okuva enkya. Edda nga mwalinga mwagala okukyaza abako. Mwateekangawo obukwakkulizo. Oli mwamubuuliranga bubuulizi nkola ko ye ate yagenda ng'okujja ng'agimanyi nti omuko bw'aba akyala agenda wassenga agendayo n'abantu nga basatu oba bana. Bw'abaana ayanjula. Okwanjula. Ayanjula wa mutaata. Kakati okwanjula kwafuusa ekirala. Mwana ayanjula leero enkeera ng'avaayo mu bufumbo. Anti ebyo abawala babikola myezi gumu ebiri esatu ogenda okweza emyezi 6 nga tebaliiyo. Kiki? Aba ayagala anoonya bunoonya hona. Kugamba ndi gundi yafuna ekitiibwa kino okuba nti naye ateeze ekinnumye nti bwe biba biswaza biddayo eri bataata abazadde bangi abataabiriimu. Yataalungamya mwana we. Guluma yaguzza. Eriyo abasirika obusirisi nga ye yasirika ebintu bwe bityo nga n'akita buti. Eriyo n'abantu babalimbalimba. Buli n'akulimbalimba. Kati oyinza okufuna manyi abakazi kati ogenda omufuna si gwe obeera obadde nti gwe omusooseeko. Kati ng'ate oli n'agamba kati wagenze nate nga nali ntegese kino na kino kati n'akuba enkyukira. Ekyo nakyo kisoboka. So kati ekyo tukirekere ki omanyi bagamba buli bagamba nti gikyuse obudde mukukyuka okwagala oli nnyiniko yabeera naku. Ye yesalirawo nti nja kwagala ono sijja mwagala oba ki. Ono ngenda kufumbayo kati mbeeyo. Ekyo okwagala kuba. So yoyo muzeeyi Kagatto wammwe. Ennyaba. Sofa kati katugende ate tukoleko ku mirimu emirala. Kale ennyaba. Tumwesonyiwe. Kale naye sikirinaamu buzibu nange nsanyuse nnyo okuba ndibisanze naye kasita Kasuku akugambye ekyagambye Sayimo yabyegaanyi tujja kubanga. Sayimo tabyegaanye tagambye nno mu kituufu wasukkamu. Takugambye nti wasukkamu. Nasukkamu nga nsukkira ewuwe. Ngende wali babadde bampise. Babadde waliwo yabadde ninze naye nkoko ngenda girya. Ate genda gwe genda. Nkoko njagala. Kale bye musiibe bulungi.